Nyamuganda wange abooluganda bita ate mu nsi njagala nnyo ekirindese mu eno lonchi ya Aziz eriko ekigambo mukwano strings of love. We should be ensi yaffe erimu obukyayi bungi olwa ebyo ebitusiddwa ku bantu. Abantu balina ennaku mu byobulamu, balina ennaku mu byaki, kati ffe ng'abantu tetuyinza kulemezaawo nnaku ku mitima gy'abantu. Olwedde ennaku ebateereddwako nnyingi. Bw'oba ozaala olina ennaku, bw'omala okuzaala olina ennaku, okufuna olubuto olina ennaku, okulabirira omwana olina ennaku, okumusomesa olina ennaku, okumuziika olina ennaku. Kati ate nze Waiswa bwe nzija nemba ekimu ku bizibu ebyo bye ntadde ku muntu yenna ayagala okuva mu nnaku tekiba kya bugunjufu, tekiba kya buntu bulamu. Ate ffe pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu muntu wa mukwano mwenna mumumanyi. So ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula. Nze ne Honorable Ssegirinya tulina history mpanvu nnyo nga bwe yagibagamba. Kati toyinza saanyaawo bibi birungi olw'ekibi ekiyinza okutuuka. Kate error is to human. Bannansi tulina omanya nti ffe tetuzze nga abatuukirivu, tetuzze nga abeegulumiza, tuzze nga abantu ba bulijjo naye abayimiridde mu kulaba nti ensi yaffe yeeyagaza buli omu. Kati tuyinza ate kuvaayo kuba nga ffe tupurikinga abantu abalala obuteyagalira mu nsi yaabwe. So ku musingi ogwo kyali kya bugunjufu ffenna okulaba nti tusobola okwogeraganya ne tutegeeragana ku nsonga ezigenda mu maaso, obuzito bw'ensonga eziri mu ggwanga bwe buliwa, era ndi musanyufu nti tutambulira wamu era temutulaba. Big Eye asonyiwiddwa, buli muntu mbulamu yeetaaga chance. Ronald Mayinja n'abasaba chance mugimuwa. Yagifuna dda. Yafuna oba yakafuna 10. Lwaki temuwa 11? Si ffe tugaba bantu. Gana amaanyi siga Waiswa, siga His Excellency Robert Kyagulanyi. Ffe we are just custodians of your people power. Siga ffe era naffe tusolokera ku maca ng'eddala eryo mukoze ki muliggyewo. Eddala lye tukuma mu bannayuganda kwe kubanga mwenna mulina obuvunaanyizibwa ku nsonga ezibakwatako. Oyo gw'oŋŋamba nasembo muwulira ng'agamba nti omudongo awangula atya ow'emmundu, ekyo kyakyuse. Tubalabira ku bikolwa byabwe. Ffe buli muntu mulabira ku bikolwa bye. Ekyokubiri si ffe bakulembeze abakuba tooki mu bantu. Buvunaanyizibwa bw'abantu okutambula n'abantu bannaabwe. Ate munnaye luno olugendo lw'okwenunula eri abagenda okulokoka enkya, eri abagenda okulokoka ku Mande, luno olugendo lwa bulokole, lwa bulokozi. Kati tetuyinza kuvunaana abantu nti lwaki Yesu omutegedde ku Mande ng'ate yagamba alijja ku Yisita. Ffe tutambuza eŋŋombo y'obulokozi, eŋŋombo y'otereeza ensi, era yenna atwegattako oba avuddewo oba avuddewa. Ffe tuli maanyi g'abantu tegasosola. Ate abantu abamu bali mu bifo ebimu olw'obutabamulisiza ttaala limala balabe biki ffe bye tulaba. Nalabye a principal nga tumaliriza, nalabye principal muwahaaga nga muwerokami nga muzaala. The hearsay is saying omusajja ayinza oba mutume. Tosobola tuma bantu ku bantu. Abeera naawe n'akugjamu kyayagala nazze. Ate onzijemu otya? Olaba Yuda Iskariyoti teyawangula Yesu ku bya mu ggulu. Nakatuli ku bya Yesu ate ogamba otya tibisoboka. Bino ebintu bye tuliko bya Yesu bya ddala. This is reality. This is not bino bya ddala. This is about all of us. And the more we as a nation realize that it's about us, the more we are going to get better. It's not about me. Sinze, si Waiswa, si selector. Fenna, kino kiyite kukugwe. Amaanyi g'olina olina ogakozesa okulaba nti gwe owenkya abamu enjawulo okusinga kwe eriwo kati. Introducing Ground Media UG for all trending events, concerts, news updates, celebrity gossip, showbiz, interviews, entertainment, sports, and much more. Ground Media has got it all. Follow us on all social media platforms: Facebook, Ground TV Uganda; Instagram, Ground Media Official; TikTok, Ground Media UG; and on Twitter, Ground TV2. Subscribe to our YouTube channel at Ground Media
Media UG for the best coverage of entertainment and edutainment.